Katembo n'abadde kitintale mu zooni y'e13 ekisangibwa mu munisipaali y'e Nakawa nga Namukadde avudde mu mbeera ya Asfa Nakitendo y'emyaka 67 ng'ali wamu n'abaana be okuli Sarah Nansubuga ne Sulaiman Musoke. Emirundi giweze nga nze mbonaabonera wano. Bino okubaawo kiddiridde omugagga Godfrey Zaliwende agambibwa okugula ettaka lino okupangisa kitulakita kiweetiiye n'okusenda oludda ku ttaka nga wano kikonya ogumu ku miti egiri mu luggya lwa Namukadde ono ne gugwa ekimuviiriddeko okwambalira abakozi b'omugagga naddala omu ku bakuumi abakuuma ettaka lino ategerekeseeko erya Rajabu era nga toneifuba bye babugume ng'akulira ebyokwenda ku kyalo kino Grant Musaasizi yataasizza Rajabu okugajambulwa. Namukadde n'abaana be bategeezezza ng'omugagga ono bw'asussizza obujoozi nga kati takyatuuka mu kifo kino wabula atuma abakozi be ne bakola effujjo nga waliwo n'olumu lwe bamugirayo n'obusaale bamukube kwe kuddukira ku poliisi. Mulina obusaale bwe mwagala otuttisa. Bajja batunoonera ebintu byaffe ate twogerako n'obusaale bajjayo. Nakitende alumiriza omugagga Zaliwende okuba obubbi nga tagulanga ku ttaka lino kubanga okuva mu myaka gy'enkaaga kwabeera. Tagulanga ttaka. Bubi. Nakitende n'abaana be bategeezezza nti okuva mu mwaka gwa 1991 bali mu nkaayana za ttaka lino n'omugagga ono era nga beekubidde endulu mu bakulu bangi naye nga tebafuna kujambibwa. N'abaana bakuza myaka 25 batutawaanya. Tuwoza misango. Oyo agamba nti nannyini ttaka namuwaabira. Ne tumuwaabira ne bamuyita n'agaana okujja. Grant Musaasizi w'ebyokwenda ku kyalo kino akakasizza ng'akakyeo k'ekyalo yakamanyi ku nsonga zino nga nabo zaabalema. Ngiri emirundi gwa kusatu nga bagezaako omutayiriza okulaba nga bamugyawo ekifuba naye ng'ensonga ziri mu kkooti. Mu kwogerako n'omugagga Zaliwende ku lukumu lw'essimu yeegaanye ebyokukozesa eryanyi n'ategeeza ng'enfunda nnyingi bw'agezezzaako okuteesa n'omukadde ono naye ng'amulemesa. On several times occasions attempted to compensate that lady. At one time I bought her land on Entebbe Road and she rejected it. Ono era akakasizza nti ettaka lino lirye ng'alina n'ebiryogerako. The fact is that the land belongs to me. I've got a title. Ye omusuubuzi yaguze ettaka okuli ekkanisa y'abalokole ekiteebi mu ggombolola e Lubaga yeezobye n'abasumba baayo ng'ayagala okugimenya. Ronald Sesanga yeezobye n'abasumba b'ekkanisa ya God is Able Church esangibwa mu Kitebi Zone okumpi n'eddwaliro lya KCCA oluvannyuma lw'okugula ettaka lino kuba mulekwa. Mugende maaso n'okuzimba. Zibeerako ate amateeka gye gali. Nkugambye bagende maaso n'okuzimba. Kigambibwa nti Sesanga ettaka okuli ekkanisa eno yaliguze ku musika w'omugenzi Ssaalongo mu Kasandereya ku bukadde bw'ensimbi 10 bw'atyo n'amusuubiza okugobako abalokole abadde bapangisaako nga bazimbako n'ekkanisa y'ebibaati. Nze pulezidenti wa wano olw'ensonga omuntu alina ssente yabeera pulezidenti ye kati alina ssente taba muntu. Anatoli Kirigojjo owa kampuni ya Maproc Uganda Limited omusika gye yakozesezza okutunda ettaka lino agambye nti omusumba Grace Batangi akulira ekkanisa eno abadde amaze emyezi 6 nga tasasula nga kibagobezaawo. Atutosinga alawundi tatuwa ssente paka lwe twatuuse ne tuguza omwami ono. Abamu ku batuuze bawagidde ekyokumenyawo ekkanisa eno nga bagamba nti abalokole babadde babaleekaanira. Tolina wowonera, tolina wojjanjabira obugira omuntu bambi tugiwonye. Adrian Bale Bwanika ne Medi Musibe bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde.